Tweyanziza nnyo abatulaba batuuliriza abalikinga page yaffe abasubscribinga page yaffe Press Times. Ogenda ku mukutu gwa YouTube kweri Facebook kweri Press Times. Nga akamwa koogera yenze Bukenya Habat omukuku navu amanye ebyobuwangwa bya Buganda gyevudde si Buganda yokka Bunyoro Bachwezi Empire yonna ne Bunyoro kitala yonna ngitwaliramu. Kati kululinga okubajjukiza twakoma nga the only Superman getuyita Kibuko Mumbale. Ebyafa bya Kibuko Mumbale ngenda bayitira mu katono. Kibuko Mumbale yaliwo mu 1403 yazalibwa 35 n'agenda ng'akula mu 1445 era asajja kudde ng'ali mu biseera by'ekivubuka. Ebiseera by'ekivubuka ebyo muyalwaniranga era abazungu bagenda okujja wano bawulya story ya Kibuko Mumbale bagamba yi Kibuko Mumbale bakibwa yafuulibwa Lubaale kwegamba bamunyumiza. Abazungu abasooka ne bakwata oluwanga lwe ne balutwala mu Cambridge Museum era ogende ebungereza mu Cambridge Museum bagenda kulaga oluwanga lwa Kibuko Mumbale. Kati awo mu 1938 bwe bawulira story eyo yatandika omuzanya mu comedy. Bwe batandika omuzanya mu comedy baluka n'omuzanya mu firimu gye bayita Superman. Abasinga abalaba Superman kati mugamba Superman kyava kuki kyava ku Kibuko Mumbale agamba omusajja yalwaniranga mu bbanga. Mugende mu Google mulabe byafaayo bya Superman. Mugende kulabanga ebyafaayo bya Superman nga bye bimu n'ebya Kibuko Mumbale. Kitegeeza bakopa Kibuko Mumbale we yaliwo mu 1457 ne babizanya mu comedy ne babizanya mu ne firimu gye tuyita Superman asooka wonogenda mu 1970 bagenda kulabanga dansi okuzanya firimu ya Superman. Kwegamba ebikola byonna ebya Kibuko Mumbale story ya Kibuko Mumbale gina banyumiza era mugendo girabanga yemu ne Superman engeri gyazanyamu gyalwanira ku bizimbe naye kubanga ebiseera biri byali bya bibira ng'alwanira mu bibira alwanira mu bbanga kubanga ye manyi gali manyi bamukisa abakiza nga tabalabye ku Kibuko Mumbale tetwamulabako kubanga tuwayise emyaka 6 n'omusobyo. Naye ebintu bye storage bawulya ku Kibuko Mumbale abazungu abangereza ebiseera bitwali under the British colonial masters bakwata ebimukwatako byonna ne story ya Kibuko Mumbale ne bagenda bagizanyamu comedy mu 1938 ne batandika omugegenya by 1978 bali bafulumiza filimu ya Superman. Abafuna kwegamba bakopa idea ya Superman ne bagizanya mu today life. Kati byebyo benyizo bagamba ku Kibuko Mumbale he was the first Superman mu 1905 paka mu 1909 weyafiira ne bamuzika ebbale mu Mawokota. Naye kwegamba ku brief introduction kemba wadde kandi kalaga Kibuko Mumbale biki ebyamuvaamu ebibala nti filimu za Superman zonna bakopa idea eri ya Kibuko Mumbale yaliko in 1490 yafa mu 1497 oba 98 awo yafiira naye nga mbabuuliddeko ekitono kya Superman engeri gye baafunamu knowledge ya Superman engeri omuzungu gye yakopa amagezi ga Superman naye nga oyo gwe twandise Kibuko Mumbale yaliwo mu 1435 nga yakazaalibwa ng'akyali mwana muto n'agenda ng'akula n'alwanira mu bbanga ng'alwanisa Abanyoro paka lwe yatuuka n'afa mu 1997 ne wayitawo emyaka 5 ne bakwata abazungu ne bwe bajja wano mu 1862 John Speak HM5 enajja mu 1875 ne bawandiika ebbaluwa eyita abazungu Muteesa ow'olubereberye ne Buganda nefuka British Protectorate mu 1895 awo ne bagenda nga bawulya story gama myth of Buganda paka bagunda ku Kibuko Mumbale ne bamumanya ne batanga n'omuzanya mu filimu mu 1938 bamuzanya mu comedy zasooka itwava mu comedy mu 1978 bamuzanya mu filimu ya Superman yasookera ddala. Kati bye byafaayo ebitonotono ebiri ku Kibuko Mumbale. Waliwo abambuuza nti mbaddiremu ku Kibuko Mumbale kati kyekyo kiyinza okugamba Kibuko Mumbale yafulibwa Lubaale yalwaniranga mu bbanga kati bye tulaba ku Superman bye bakola
byakola era bali tebasubira muntu nti nasobola kulwanira ko mu bbanga kati ngawe bala bebinyonyo bibeera nga birwanira mu bbanga Kibuko Mumbale yali abikola dda naye Kibuko Mumbale ofuna idea yo kulwanira mu bbanga yalabanga binyonyi nga bitambula birwanira mu bbanga naye naafuna idea eyo nagenda nasaba bakatonda baabwe nasaba emisambwa nasaba Lubaale naafuna amaanyi ago agaali gamusoboseza okulwanisa ba enemy be ng'alwanira mu bbanga kati awo embaziza ye mabega ku Kibuko Mumbale mu 10 kati ne tujja Kibuko Mumbale n'asikirwa mutabani we Mulondo mutabani we Mulondo Ssekabaka Mulondo yakulembera bulungi ne nabagamba nti no Ssekabaka Mulondo naye yavaako entebe bugita Namulondo era kabaka onatula ku Namulondo n'alamula Obuganda kyava ku jjajjawe Ssekabaka Mulondo eyaliwo mu 1409 era okukulembera 1409 paka 1510 oyo Ssekabaka Mulondo yavaako okolaki entebe gita Namulondo era ekijjukirwa nti yagunjawo n'amazina ge bayita amaggunju agazinwa ab'obutiko agamazina amaggunju galiwo ku mulembe gwe Ssekabaka kubanga yali mumpi ate nga mwana muto muwere bawolera mulere ne bamukolera entebe eya Namulondo ng'eri waggulu nnyo kati ng'alinnya amaddala n'alinnya obuyungu n'agenda waggulu n'akolaki n'atula ku Namulondo n'alaba kati bagenda okulaba ne bagamba tunaakola tutya ffe omwana nga muto nnyo anaasanyukanga atya kabaka waffe kwe kugunjawo amazina ab'obutiko ge bayita amaggunju gana amaggunju agazinibwa ab'obutiko ago era bagazina nga babuukawe bati amaggunju ebiseera ebyo ne bayiya mu 1495 ne bayiyawo amazina amaggunju era amaggunju era nakati gakyazinibwa gazinibwa babutiko era n'ab'obutiko basajja b'amaanyi nnyo mu byafaayo byaki bya Buganda kati okubajjukiza nti no mu 1049 paka 1510 Ssekabaka Mulondo we yakulemberera kati kabaka Nakibinge oba Ssekabaka Nakibinge yali alazadde abaana abalala Mulondo we yavaako ne kugendako ani gundi Kimbugwe Ssekabaka Kimbugwe naye n'akulembera mu 1510 paka 1530 era Ssekabaka Kimbugwe bamujjukirako ekintu kimu Ssekabaka Kimbugwe okumujjukira yali musajja mukambwe ennyo ate yali musajja asalirawo ensonga buli yafunanga ekimunyiza obanga asobaganye ne banne n'abataka n'abantu ng'ababuulirawo nti gundi wakoze kino omutaka gundi wakoze kino omutaka Kasujja wakoze kino era ng'akubuulirawo Ssekabaka ani Kimbugwe era okubajjukanya bulungi Ssekabaka Kimbugwe naye yaliwo amaanyi nnyo kati tuba tugenda ku Ssekabaka Kimbugwe ngenda bagamba nti no Ssekabaka Kimbugwe naye yakulemberako ekiseera kitono kati wetugenda ogwo tuba tudda ngenda baletera Ssekabaka ani Kateregga Ssekabaka Kateregga oyo yakola ebyafaayo bingi nnyo nga tumaze okukomawo kati nga tukomyewo Ssekabaka Kateregga oyo yali musajja mulangira w'amaanyi naye Ssekabaka Kateregga ngenda kubabulyako ebintu bibiri bye yakola Ssekabaka Kateregga ye yavaako Namasole omuyita Namasole kubanga maama we Nakku buli omu buli yazaalibwa ng'ayitibwa Nakku ayitibwa mannya amalala kati nga tugambe Namutebi yazaala Mutebi kati bamuyita Namutebi n'agamba tuyiyeewo Namasole erinnya Namasole eyo ye maama wa kabaka kwe lyatandikira ku Ssekabaka Kateregga ekyokubiri Ssekabaka Kateregga kye yakola waliwo ekintu ekitibwa Impenja ekyalo eggombolo eriyitibwa Mpenja mu Gomba ye kati tulabye mbajjajjaabe bannakibize ku mulembe gwa Nakibinge yalwanisa Abanyoro nnyo mu kulwanisa Abanyoro mwali mwasigalamu empulunguse era mu Buganda muno musaza ly'Eggomba kati musaza ly'Eggomba yemusigalamu ki empulunguse abantu Abanyoro abatonotono kati mulembe kwa Ssekabaka Kateregga n'agamba abasajja be omugabe we nti omanyi lwaki nawuliddeyo nti Abanyoro bakyaliwa Eggomba kati Gomba eryo essaza terimanyikiddwa nga Gomba n'agamba genda ku mutala onoonya owenja Abanyoro womala okubawenja obagobe beeyongereyo oba battibwe bagaana okuvaawo kubanga eno Buganda y'Abaganda bokka kati munnaaye nga bakwatamu abambuwa nga bagenda wa eyo Gomba waliwo Gomba balita Mpenja
kati nga batandika okuwenja abanyolo nga bawenja kati Ssekabaka Kateregga agamba basajja bange be nasindika nga tebakomawo nga bamugamba bakyawenja abanyolo gye babasindika bakyawenja ki abanyolo kati munnaye nga bagamba bakyawenja ekifuko kyava okukituuma mpenja era waliwo n'akabiira k'empenja abamanyi eddiini yaffe ey'obuwangwa essaza ly'empenja lirimu ki ebyafaayo byaki bya Ssekabaka Kateregga kwe kyava okuyitibwa mpenja wano eggomba wano empenja era n'eggombolola mpenja kyovula Ssekabaka Kateregga yatandika yagunjawo ekyalo ekyo kiyita mpenja oba eggombolola liyita mpenja era n'ekitunzi mwatuula kitunzi ow'eggomba omutaka w'eggomba akulira essaza ly'eggomba kitunzi naye mwatuula kati awo tuli mu 16 awo ki Kateregga bwe yakulemberera era Kateregga yali musajja w'amaanyi nnyo tumwebaza nnyo musigale nga musubscribinga mulikinga page yaffe ya Facebook Press Times ne ku YouTube musigale nga musubscribinga nga mugirikinga neyanzizza nnyo neyanze nga bwe tugenda okudda tugenda tandikira ku baana ba Kateregga era twogere ne Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye naye tujja mwogerako kubanga nyina wembuuse nti Ssuuna yali omu ku baana ba Nakibinge Ssuuna Jemba we yavaako mu 1530 Ssuuna ye yaddako nakulembera mu 1530 paka 1555 Ssuuna ekyamuleetera okubeera ow'amaanyi Ssuuna yakwatanga abasibe era bwe yakwatanga abasibe ng'alina omuzannyo yali munnamyamizannyo ng'azannya nnyo ekigo azannya nnyo omweso Ssuuna oyo ekijjukirwako eky'amaanyi yagamba omusibe amegga mu kigo ngenda musonyiwa ne bayitayo omusibe n'agamba nze nja kumegga kabaka ne bameggagana omusibe n'amegga kabaka Ssekabaka Ssuuna n'amukuba ekigo ow'olubereberye mu 1555 paka mu 1570 n'amumegga n'amusonyiwa naye ng'abataka bagamba bamegga batya kabaka tumutte awo munnaye yali agambye okusonyiwa ne bamutta mbasaba musigale nga musubscribinga face ya gundi Facebook yaffe n'omukutu gwa YouTube Press Times neyanza nnyo neyanze ngesigadde Bukenya Abati amina.